Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzifuna tifama ekintu ky'omuziki. Endobeso. Tugenze mu Endobeso. Aberuwero nga lumu Januari 2024 tuli mu kisaawe Kasana. Wotugende wekigwera Kenzo Walukaga David Lutala akulembedde Misachi menye kindekeki. Hello. Halo nyabo je baliko oli mu program sisimuka mu Endobeso no Mukunja wano kumacha ku Beat FM. Aha, kakati Mukunja. Mukunja munange. Natuka nga nsaba omwami wange sente. Kati we namusabye sente. Na nyima. Ate olwamaze nangamba agenda mu kyalo. Kati munange. Simanyi nakumanya. Bamuyitani. Mukunja linnya ndikugambe. Ye Musa. Ye Musa akola mulimu ki? Akola mu Lufula. Uwa. Wange? Akola mu Lufula Kalerwe naye mbadde njagala tulabe Mukunja simanyi nakumanya. Kati bagenze ku mukolo ki? Owange Mukunja namubuuza mukolo kyogo gwogendako n'agaana n'okukumbulira kati nange njagala kumanya mukolo kyogo. Kale bamuyita Musa? Ye Musa Mukunja. Kale beera ko tovaako. Kale mpo. Esimu ogiwulira? Nyabo? Wangi sebo? Esimu ogiwulira? Mukunja. Esimu ogiwulira? Ate ngambi mbe. Hello? Musa? Wangi baba? Musa? Wangi sebo? Jebale? Kale nawe jebale. Gwe kakati? Yeah. Entezo zibadde zize wano ku Lufula. Ntecha ate. Ntechi zogamba nze ngasi. Gwe watumye ente azirese. Nze sigula nte nsawa nsale. Andi kakati waliwo? Ne basa gye babadde bampadde ndoza mulimu sente ez'okusala zogenda okukozesa zogenda okusalira. Nze nsala busazi baba. Naye sente kyezo zogamba nga sizimanyiko sente zaaki. Anti muzogenda okusala muzigenda okukozesa zogenda omusaala gwo ng'okusala. Sizimanyiko sente kizogamba oba. Naye kati anti kakati nze mbadde nvuga nga nzijaawo wuwo. Wange siriyo. Nyaje nagenze ku mikolo. Ku mikolo ki? Bannange ze kangendeyo nziwa omukyala. Tugenda waka baba. Mchala ndi ku mikolo nyaje nalaze omukyala namugambe neza. Anti kati mbadde njagala nzimuwe kubanze sagala beera nazo nyinzo zikozesa. Nawe oli musajja obimanyi naki nagenze omukazi. Naye omukyala namugambe ngenze ku mukala tomukoza sente z'abandi yajja zirya. Musa? Musa wagenze wa? Wangambye ogenze kukola mikolo wa muli n'emikolo. Ate ongambye wagenze wa? Musa? Bagenze ku mikolo. Kondomu. Nagenze ku mikolo gendi baba. Oza sikuwulidde. Musa, wasiza n'omukazi oyo. Webase naye. Mwakozeseza kondomu. Nakozeseza kondomu. Musa mwagase naye emirundi emeka. Musa njagala obeere wa mazima. Ekibuuza naawe. Mbuulira wegase naye emirundi emeka. Ekibyo byombuuza naawe. Mbuulira.
kakati Musa kondomu ezo ze mwakozesezza osobola okujja nazo n'ozindaga n'entegeerera ddala. Ekiyombeeza ebyo naawe kibingamba. Nedda obulwadde bungi njagala kumanya. Kondomu ezo osobola okujja nazo n'ozindaga. Yongamba siritegeera bulungi ba. Omanyi Musa ky'oba okola? Musa jangu awaka ebintu tubimale kasasa embi tuli bantu bakulu. Aisha sola kudda wako onkube oya kukuba. Aisha nja kudda ng'okakkanyiza obusuulu. Nkwetaaga kati. Ojja kunkisha sijja kujja kakati nja kujja ng'okakkanyiza obusungu. Nyabo. Seyo Mukunja Omusajja baagala ki. Tukandye nawaka neekumye n'abakyala balala. Mukunja kitamuwa omusajja oyo. Baba kazi kattu. Naye bwe bakutuma kondomu ozitwala. Okutaasa obufumbo ozitwala omuntu akakasente datwali kyama. Omutwalira birabo, mutwalira sente, mutwalira ki mbubona zimulaganaga bambi kyekuumye. Anti kati bakyakubuuza nti ozirina obulina akakasize ddala kubanga njo kubanga wayenze n'omulumya yateeka ekyo ogaseko n'endwadde omusombedde endwadde. Ng'omutwalira kibirabo sente muzigenda musaza oziraba. Totwalayo zino z'okozesezza. Oziraba eno gumu ebiri esatu ena sina otwalayo empty totwalayo zino endala. Endobeso mugiwulidde omukyala agamba leeta kondomu ndabe nkakase oba weekuuma ono semuwemba ku kyokutaso naye bambi omwami amagezi gemuwa addeyo awaka akakanya omukyala obusungu maaka ye asagale semuwemba ku kyokutaso bannange weebale nnyo mukwano enze katogo different busiika. Musa mutuufu tatwala byakozeseza ayinza okuba ewuwa abadde akozesemu agenda atwala ennyaba mukuba emiggo gya wiiki. Basajja temutudde ye mwasize mutyawamu abalungi Mukunja ne Amoto omubalanguza amanya jwete ekiwaatule bannange ndowooza bambi naye bannange omukyala alina omutibu omulungi kubanga gwe mbanze nandiyise mu ssimu neemukubamu empi temutudde abasajja ate bambi omukazi agala musajja we bambi kantumireko abaana ba ttiimu Judge Kavuma mukulu ba Patricia Bodeguard kafano siba mu bikopo. Abakazi abewaka kino kibe kyakwiga mulekerawo okunoonyereza abasajja oli muntu mukulu oba omunoonyerezaako kiye n'akasajja nga katiitiize bulala owaye sigenda kudda wako ogenda kunkuba kale n'owulira omusajja atalina mugongo ono timba toladi eri mulekerawo okunoonyereza omusajja waba akugambye agenze waabwe Kubite FM Musa baba alugudde atidde n'okuddayo ewaka kati kuba amaanyi ajja mmukuba naye omukazi naye atulekemu owaye amutwalire kondomu zino ennaku wali akyakaabira omusajja abasajja twabavaako dda ono Babula kalungu kyamuliiwo Mukunja Wange mwakulawe muteeraba gomanyiwo wemuteeraba naye nze mba mwana muwala oyo bwe tuba tubadde tupangisa agenda okudda nga natudde dda nga wagenze dda oyo si mwami omwe bale kuweereza n'amooti abasimusi gudu mwini naye Endobeso ya leero emirundi emeka wabula mukyala Musa obuuziza ebibuuzo maama gwasinga bambika nnyabo kali mukaaba Musa yasuze mu kweza vaata kyendabye mu kino omuwala alimu obuto bungi obuto bw'amaanyi ate alabika alina omumwa omusajja yenna amukankana bukankani bw'awo ojja kunkuba kati omutuma kondomu okole ki bannange ekyazzaaki ddala olabye okunonooza enkoko kyerya ono amalinda ekawuku